Mukama ffe yeebazibwe. Twebaza Katonda olw'enjiri yaffe eno nga tubayigiza amateeka ga Katonda ogagondera n'ogatambuliramu kubanga gakubasumulula. Naffe era ge tutambuliramu kuba Katonda bw'oba osomye ku lubereberye okumwetegereza lwaki baalaga essanduuko y'endagaano nga mulimu emmaanu ne mubaamu omuggo ate n'amateeka. Amateeka gakikira Katonda, emmaanu n'ekikira Omwoyo Mutukuvu kuba bonna kwe baalyanga, ate omuggo ne gukikira Yesu. Nti amateeka galina okubeererawo ddala tegakyuka, wabula wabeerawo ekisa kyaleeta Yesu kye kisa. Omuntu bw'aba asobezza akyasobola okusonyibwa n'okusaasirwa, naye ng'ekyo tekijjawo tteeka. Nga tuli ku tteeka ly'okuwaayo lyo lyekyaliko, kulinnyonnyola bulungi mu kitabo ky'okubikkula wano. Lwaki Katonda yakyogerako mu Kubikkula 21:24 n'amawanga ganaatambuliranga musana gwakyo, ne bakabaka b'ensi banaaleeta ekitiibwa kyabwe mu kyo, n'emiryango gyakyo tekiggalwengawo n'akatono emisana n'ekiro, kubanga ekiro tekiribaayo, era balireeta ekitiibwa n'ettendo ly'amawanga mu kyo. Bwe boogera wano kyebaleeta ekibuga Yerusaalemi, ekkanisa y'omulembe okusembayo. Kale baga nti bakabaka bajja kujja, be bakulembeze baffe, bapulezidenti, bakabaka, baministers, baleete ekitiibwa n'amatendo mu kibuga kino. Baali tebategeeza kujja na mmotoka zaabwe ennene ez'ebitiibwa, nga bategeeza nabo bajja kujja batandike okuwaayo kyebategeeza. Bayibuli eno oluusi eyogera mu ngero okuwaayo nabo bennyini nga bagoberera amateeka ga Katonda, nga pulezidenti ow'ekitiibwa Museveni, bakabaka Mutebi mu kitiibwa kye ne baminisita abalala, ng'ayise okuwa ekimu eky'ekkumi ng'alina okukiwa ku buli kyafuna naye ng'ate akiwa mu kkanisa ate ey'omulembe okusembayo. Kakati nammwe mbawadde ekyokulabirako nti etteeka ly'okuwaayo lyasigalawo eriri teryavaawo, kuba mu ndagaano enkadde n'empya litambulega nti bajja kujja baweeyo. Nenga nti Yesu yajja n'atunula ku ggwanika ng'atunuulira abawaayo. Ne wali bwe baamubuuza eby'emisolo okuwaayo n'agamba nti muwe Kayisaali ebibye n'ebya Katonda mubimuwe. Ne mbaga nti gavumenti yo bw'ogaana okwebyo ekukwata. Kati ne Katonda olw'okuba ye wa mwoyo, kati abakwatidde abantu mu mwoyo ebintu tebikyatambula, buli kimu kigaanye. Eno abakutte aga nti ayagala bibye. Ngenze mu Kubikkula 22, ate gye bayita enkola y'omuti gw'obulamu eno egamba bw'eti, Kubikkula 22. Tinandaga omugga ogw'amazzi ogw'obulamu ogumasamasa ng'endabirawo nga guva mu ntebe ya Katonda. Bw'ayogera ku mugga guno gutegeeza Yesu Kristo kuba ekigambo kya Katonda, amazzi ge g'obulamu. Lwaki gumasamasa? Ekigambo kiringa ndabirwa mu kikuggirayo ebyama bwe tukikugaziyiriza. Lwaki guva mu ntebe ya Katonda n'omwana gw'endiga? Ng'ategeeza nti omulembe ogusembayo nga Kristo akyatudde ne kitaawe nga bayagala tutula ku mukono ogwa ddyo nga tanadda mu mubiri, ajjeeyo okubikkulirwa okunaatambuza ensi ogitwala mu maaso, lwe lunyiriro olwokubiri. Ti wakati w'oluguudo lwakyo, oluguudo lutegeeza mazima, eruuyi n'eruuyi w'omugga, omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12, oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi, n'amalagala g'omuti gaakuwonya amawanga. Wagamba nti ebbali n'ebbali w'omugga eri omuti gw'obulamu, ate neemaliza n'omuti gumu. Kitegeeza ki? Wano yali ayogera ku miti, ng'emiti giringa emingi ebbali n'ebbali. Kitegeeza ki? Nti beefe abalokole, ate lwaki eguyita gumu? Kristo atuulamu ffe ng'emaliriza. Kaakati lwaki gubala ebibala 12? Nga kitegeeza nti Kristo atuulamu ffe mu kkanisa, naddala w'omulembe gukisembayo yeetegedde, agenda kukozesa ennono 12 z'ayita ebibala 12. Ebibala bino biri 12, era mu lunyiriro Okubikkula 21 eyogera bw'eti, n'emiryango 12 ne luulu 12, buli mulyango gwali gwa luulu emu n'ekibuga kya zaabu nnungi ndabiramu etangalifu. Bwe bagamba emiryango gino 12 nga buli mulyango gulina luulu emu, eryo kitegeeza jjinja ery'omuwendo. Ate n'agamba nti ekibuga kirina oluguudo lwa zaabu, kitegeeza nti oba ofunye amazima. Amayinja gano ag'omuwendo era z'ennono 12 ge gali mu Isaaya 5:4. Bayibuli egamba nti bw'asuukundibwa oba onyaamanyizibwa nga toteredde, ngenda kuzimba n'amayinja ag'omuwendo. Zaali nnono Isaaya ze yakozesanga, ze zino ennono eziri wano mu ndagaano empya. Baali tebategeeza nti baleeta ejjinja ne balizimba ku muntu ng'abonaabona, ne bamukubako seminti ne balimuzimbako. Alyoka atereera awone okubonaabona. Ziri zaali ngero nti ennono zino 12 ze ziwonya abonaabona, n'abeera wala n'okujogebwa n'entiisa nga tosobola musemberera, ng'amakulu bw'agenda atuukirizibwa oba tosobola musemberera na kumutiisa oba mukola bikolobero bw'aba atambula bulungi. Ge mayinja gano agali mu kitabo kino eky'Okubikkula z'ennono 12, wano ge bayise ebibala 12, ate awamu ebiyita bisumuluzo, awamu ebiyita misingi, awamu ebiyita ddagala erigenda okutuwonya. Ono kyavuga nti eddagala erigenda okuwonya amawanga. Ng'enteekateeka ya Katonda eri wano ey'okuvuunamya ensi yonna ng'erina sisitimu emu egenda okuwonya amawanga, bagiyita muti gwa bulamu. Kubanga Kristo yabeerawo dda, lye lyali eryato, era gwali muti ogwawonya abantu. Bwe gwali omuti ogwali mu lusuku, gwali gwa mubiri, kati agukomezaamu mwoyo.
Tekyali kidiba kya Serewaani, yali endiga, bebaali olwazi, egali amazzi ga Yokaana agajjangawo ebibi, kubanga babatizanga muli nga Yesu tannaba kutuukira ddala kukola mirimu gye mu mubiri. Kaakati era byonna byakiikiranga Yesu. Naguno enkola y'omuti gw'obulamu etegeeza butegeeza Yesu Kristo. Omuti guno gwe gugenda okuwonya amawanga. Ne ngamba omuti guno ogw'obulamu ogugenda okuwonya amawanga guliko ebibala 12. Nsooke nsome Malaki mbibaddiremu mbibabuulire engeri gye bigenda okuwonya amawanga. Malaki 3 egamba nti laba ntuma omubaka wange naye alirongose ekkubo mu maaso gange. Katonda asooka kutuma mubaka n'alyoka atuma omubaka owokubiri ye mubaka w'endagaano n'aga nti era omunoonya Mukama nti era alirongose ekkubo mu maaso gange era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga temumanyiridde n'omubaka w'endagaano gwe musanyukira laba ajja bw'ayogera Mukama w'eggye. Omubaka w'endagaano Malaki gwe yalanga yali ategeeza Kristo era tumenya ajja ddala atufiirira. Ate alongose ekkubo yali ategeeza Yokaana. Amakulu nga kitegeeza nti Kristo lw'abajja mu nsi okulokola abantu aba n'omubaka amukulembera ye n'ava emabega. Kati Nuuwa yali omubaka eyalongose ekkubo, Kristo n'ajja n'abeera eryato ery'okola abantu. Kati Eriya n'abeerako omubaka alongose ekkubo n'akola ekyoto nga ye Kristo ne baako ssaddaaka ensi neewonyezebwa. Kati oba olaba nti ate Yokaana bwe yajja Yesu yagamba ng'abuulira abayigiriza be nti Eriya yalina okujja naye temwamutegeera. Kati ate baagenda okulaba ng'ate balaba Yokaana ne bategeera nti Yokaana. Nga kitegeeza nti omwoyo w'abannabbi ali omwoyo omu yatula mu Nuuwa akyusa bukyusa nkola, y'omu yajjanga atula mu bannabbi, n'ajja atula mu Eriya, n'ajja n'akomawo n'atula mu Yokaana. Era y'omu yakomya omulembe guno okujja enkola y'omuti gw'obulamu. Kati nze ni mubaka alongose ekkubo okuteekerateekera omuti gw'obulamu nga Yesu Kristo, okulaba nga abantu bategeera enkola eno engeri gy'ewonyaamu. Ye mubaka w'endagaano Kristo yatufiirira. Naye olw'okuba yatufiirira, kati ennyiriri eziri wansi wano tugenda okulanga za ndagaano mpya, kubanga eno mubaka tumulabye. Naye ziringa ez'endagaano enkadde ne za ndagaano mpya olwokubiri. Naye ani ayinza okugumiikiriza olunaku lw'okujja kwe? Ani aliyimirira bw'alirabika? Kubanga alinga omuliro gw'oyo alongose ffeeza ne sabbuuni. Kristo bwe yajja okutulabikira ku nsi ng'atufiiriridde, yalina okutulongoosa nga ffeeza eyisibwa mu muliro ne sabbuuni w'omwozi. Ate kyagenda kikola mu mulembe guno twagenda oteekateeka ekkanisa ey'ekitiibwa ng'agirongooseza ddala naye ng'eyita mu mbeera enyigiriza, tukolera mu mbeera okulongoosebwa. Olwokusatu, era alitulanga oyo alongoose ffeeza n'agimalamu amasengere, alirongoosa batabani ba Leevi, alibasengejjanga ezaabu ne ffeeza, baliwaayo eri Mukama ebiweebwayo mu butuukirivu. Eri tulabye omubaka w'endagaano, kati bw'akomye mu nkola y'omuti gw'obulamu agenda kuddamu okulongoosa Abaleevi bonna, be baweereza bonna, ekkanisa y'omulembe ogusembayo. Ye egenda kuba ya butuukirivu na kitiibwa, si eri ebaddewo ey'okufera. Anaagiweerezaamu agenda kuddibwamu kulongoosebwa ng'ayita mu mbeera emunyigiriza, naye nga bamulongoosaamu buli kimu kyonna okuterera, ate naye aweeyo mu butuukirivu. Ndi ku mateeka g'okuwaayo nkola gye ndiko. Enkola enegenda kuzingiramu abantu bonna nga balina okuwaayo, buli omu ng'awaayo bye twagala okuwaayo bye tugenda okulaba. Olwokuna tuga nti awo ekiweebwayo kya Yuda ne Yerusaalemi ne kiryoka kisanyusa Mukama nga mu nnaku ez'edda nga mu myaka egyayitawo. Kyenkola ey'edda eri gye twalabye ey'amayinja g'omuwendo Isaaya geeyogerako, gye tulabye mu kubikkula ge mayinja gano ag'omuwendo, ekomyewo abantu baweeyo ng'edda. Ne tugamba Yerusaalemi kitegeeza ki? Kitegeeza kkanisa ya Kristo. Abamu tebakitegeera bulungi. Isaaya 52 bw'ogisoma ng'ega nti yambala amaanyi g'ogolokoka ggwe Sayuuni, Yerusaalemi, ng'ate ategeeza abantu. Ekkanisa egenda kubanga ekolera wamu Yerusaalemi ne Yuda kitegeeza bukulembeze, kubanga ekika kya Yuda kye kyasookanga ku lutalo. Omukulembeze nawe oli Katonda agenda kuddamu akulongoosa owengayo mu butuukirivu ng'ate bisanyusa Mukama. N'Abakalusaayo bonnyini bawengayo mu butuukirivu nga bisanyusa Mukama. Enkola yeri ey'edda eya Isirayiri, bo baawangayo ennono zino nga bazimanyi, n'obuzibu bwe baalina byali nga bazikola rutiini oba nga bazikola balina okusaddaaka endiga, ne kati omusaayi guli gunyweza bunyweza ennono gy'oba okoze. Olwokutaano, amaanyi agalimu ge njagala okulaga otegeere ekigenda okusumula nti kirina n'amaanyi. Ennono ze ngenda okuwa amateeka galo ate galina amaanyi. Olwokutaano, ndisemberera okusala omusango, ndiba mujulirwa mwangu eri abalogo, abenzi, abalayira obulimba, ayaza amaanyi mpakasi n'empeera ye, namwandu n'atalina kitaawe, abagoba munnaggwanga obutamuwa bibye, so tebatya bw'ayogera Mukama w'eggye. Ennono zino bwe tunaaziiga naye bw'onooyiga otandika ozitambuliramu, zituuza Katonda mu ntebe y'okulamula n'asala emisango. N'agamba gwe towa kimu kya 10 otandise okukiyiga, baleete bakusasula. Katonda n'alumba oli nga naye bw'osabira mu kimu kino eky'ekkumi okireese. N'agamba Mukama wagamba okunenya omuli nga nkikuyigiriza. Alumba oli n'amunenya n'atandika okukusasula nga togenze na muddogo
togeze na mu kooti ng'ekkooti ya Katonda yeetudde n'asala omusango n'alyoka alamula omusango n'akuwonya n'akusumulula. Bw'aba ye yakunenya nga tewali mulogo timbadde nkunenya lw'obutawa kimu kyange kya 10 bw'otandika okukiwa ng'asala omusango kubanga omwenenyereza ng'akusonyiwa. Kati emisango giri gya mirundi 2 abakunyigiriza oba naawe gye wazza osobola okukozesa ennono zino ezikusumulwa gwe wennyini. Onyolwa omusango n'olyoka zinnyonnyola ennono zino temunakuva mu nnaku z'abajjajja mwe mukyama tuuka mu biragiro byange temubikwata mu dejendi. Nange nadde gye muli bw'ayogera Mukomoji bano ne bamubuuza tunadda tutya n'abannyonnyola nti omuntu alinyaga Katonda munnyagako ebimu eby'ekkumi n'ebiwaayo mukolimiddwa. Naye ng'eri tulabye omubaka w'endagaano akomezaawo enkola eno. Ebimu eby'ekkumi tebivangawo bassebo ne bannyabe eri gye bayise emisolo gya Kayisaali nti mugimuwe biri bya gavumenti eno gye bayise egya Katonda nti mugimuwe tebivangawo bassebo ne bannyabo. Yesu yanyweza kinywezi timulongoose okwagala abantu n'okusaasira n'okusonyiwa nabiri temubirekangayo ng'ayogera ku bimu eby'ekkumi n'ennono endala. Ennono zino Katonda mwayita okusala emisango okulamula. Ennono zino ziri 12 n'eŋŋamba esooka bagiyita kimu kya 10 egyo njagala mukozese gye mbaleetedde n'ensigo 2 bye ngenda okwogerako. N'ensigo n'ebirala kambe kuliko ekitone kuliko ekinunulo kuliko ensiisira kuliko okuyitako kuliko omusolo n'omuyiggo kuliko amakungula ekibereberye byonna biri okwo okuwonga n'okwanjula endagaano n'obweyamo byonna nnono ziri 12 naye nga buli nnono erina amaanyi. Naye ennono gye njagala mutandikeko ya kimu kya 10 kuba Katonda ngambye nti ngatteeka mbategeeza abantu bonna mulina kutandika okuwa ekimu ekye10 kubanga kibasibye oba oli mulokole oba toli. Mulete ebimu byabwe kutandika okubasabira bigenda basumulula. Ekimu ekye10 kye kikola nga kabaka w'ennono zino zonna. Lwaki tibw'osuubula ebintu 12 nga bibatundira bayita dazeni oba dazeni bw'obisuubula nga bonoga nti ebitunda bisuubudde miliyoni 5 biri 12 baba bakulekeddeko ebintu 2. Amakulu bw'omala okutunda kino ekye10 kiba kimaze okuggulirawo omukisa. Bw'oba tonnakitunda tosobola kulya ku magoba. Ne bw'omala okitunda zino nozissa mu nsawo kino ekye10 n'ekimu omuntu ne waba akuwaako kitunda omugamba mpaako ntandika okulyako tubalaba kyo kibeera kabaka baaki bakyogera ti ekimu ekye10 n'ebiweebwayo ng'amakulu kitegeeza ti byonna biweebwayo n'ekimu ekye10 n'ekiri bakyawulako bwawuzi byonna biweebwayo ne kanisa biwa tebimanyi byonna awamu biweebwayo biri 12 naye bino ebirala bikola seasonal kyo kisale tibwofuna akakadde 10 Mukama alyagala katagaba magoba oba mulimu gwalyagala. Kakati bino ebirala bikola seasonal aweetaagisa. Ensigo nayo ngenda gyogerako. Ensigo yeno gy'otola okuva ku ntobo y'omutima gwo ejjookola omulimu gwa Katonda. Kiyo lwaki bagiyita nsigo yeekomyawo egenda ezzaamu egenda ekomyawo ezaala n'ekiri ekimu ekye10 kyo kikola ku bukuumi na kunenya muli. Amakulu naawe atakiwa kati Katonda akunenya kyovola bibyo babigaanidde emirimu gigaanye kubanga akunenya omubba yagamba munziba oba tobba musuma naye obba Katonda bassebo ne bannyabo. Kati ne Katonda naye ali mu kunyigiriza abantu kubanga ebibi abyagala ayagala okufuga ensi ng'emisolo gye bwegiri bassebo ne bannyabo. Bw'abadde akaabanga ekimu ekye10 tonna bw'okireeta oluggi luggule kireete nja kukusabira Katonda atandika okubya oba obadde okitwala awalala nga olaba buli wooteeka wa bifa bufi kireza nti awooteeka ku ttaka eryaffe edda. Waliwo abantu amu nga Katonda yabaggalawo dda kubanga mu kkanisa ya Kristo tulinamu abasumba ab'enjawulo. Mulimu abasoma Bible school nga kano teyabayita abo tebabeera basumba naye babatikkira ne bubaamu bambega ba gavumenti abo tebaba na mafuta ga Katonda tebanoonya Katonda. Ne mubaamu n'abasamiza abeekwesonga kati abo bonna tebatoonya Katonda n'ogattako oluusi n'abagudde nga Katonda abaggyeko ekisa. Kati oluusi akusabira nga essaala tezikyakola kuba Katonda yaba amuggyeko omukono gwe. Kati bassebo ne bannyabo naŋŋambe mbategeeze mutandike okugondera amateeka ago ag'okuwa ekimu ekye10 mu ggwanga Uganda mwenna okutandikira ku pulezidenti w'ekitiibwa bakabaka mwenna Katonda mwenna ababanja ebimu eby'ekkumi abyagala mu nnyumba ye gy'emisolo egirina okujja eno mu nnyumba ya Mukama. Era senga emisolo egyo gijja tewali badde na musumba alimbalimba oba afeera bantu kuba ssente ezizijja mu nnyumba ya Mukama zikola emirimu gya Mukama n'okutuliisa n'okutulabirira bassebo ne bannyabo gy'emirimu gyazo. Waliwo abakadde abeetaaga waliwo abaana abatalina buyambi okukola emirimu gya Mukama kusasula amasannyalaze. Kati mutandike okuleeta ensigo zammwe mutandike okufuna omukisa. Ekimu ekye10 kibannyonnyodde Katonda agati kibaggulira ebituli by'emuggulu ate kwanenyeza omuli tobulaba oluusi ofuna emitwalo 3 n'ogenda ogula gomesi nga towadde kimu kya 10 n'omala ojjambala bulungi ogyesibye n'olwokugamba waka boda atwalaako wali neyezinga mu pikipiki n'ekukuba ekigwo
mitwalo gya 3 olugoye lwononese n'ogenda mu ddwaliro ne bakuggyako 5 nga Katonda akukubye ekibooko agamba wabbye ekimu kyange eky'ekkumi bassebo ne bannyabo. Kati Katonda baŋŋambye mbawa amateeka ag'okutambuliramu. Ayagala okusumula bizinensi yo nga yagaana tandikira ku kimu kya 10 otandika okukireeta tukusabire kati okiwulira nga Mukama akikugambye. Abalamu akitereka dda Mukama ŋŋamba lugwagamba watereka dda ekimu eky'ekkumi olaba tolina nawe okitwala kubanga walaba nga buli bwakutabula. Kati olwaleero nkugguliddewo oluggi kireete wano ogenda kusabirwa ofune omukisa kikole emirimu gya Mukama ng'okimanyi nti wentwala ekimu eky'ekkumi kikola emirimu gya Mukama egibeerawo gyonna. N'abasumba kwe tukozesa okulya kubanga mubeeremu mu nnyumba yange emmere kwe tukozesa okulya okuweerera abaana n'okukola ebirala kuba gy'emirimu egitutumiddwa okubasomesa okubayigiriza okubasabira. Ekimu eky'ekkumi okitegedde. Ekyokubiri ne nkugamba nti naawe wenyigiremu mu kuleeta ensigo yo ekole omulimu gwa Mukama kuba bw'onoogireeta n'ekola omulimu gwa Mukama naawe ojja kufuna omukisa. Bw'onooba togireese nga Katonda gy'akugamba ekitegeeza omukisa gw'ojja kusigala nga musibe. Ngamba y'ensigo egenda ezaala buzaazi 10 ge mulimu gwayo yeegenda ezaala buzaazi n'emirimu emirala naye nga nayo yawandiikibwa mu Bayibuli. Pawulo yagiwandiikako olunyiriro olwokutaano ekitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essula ya 9 ngenda kuyita mu bwangu bwe kyewandiikira ekitabo ky'Abakolinso ekyo essula ya 9 bakutaano okutuuka ku lw'11 egamba nti Pawulo yagamba nti kyenvudde ŋŋwanidde abooluganda bankulembera okujja gye muli basooke balongoosa omukisa gwo ensigo erongoosa mukisa. Olw'okumukaaga luga nti naye kyenjogedde yasiga entono alikungula ntono nasiga ennyingi alikungula nnyingi. Olw'omusanvu luga nti buli muntu akolenga bw'amalidde mutima gesibwa nnaku newankuwalizibwa kuba Katonda ye ayagala agabana ssanyu. Ensigo tebagikusalira gw'ogiwulira ku mutima gwo n'ogireeta n'ekola omulimu gwa Katonda naye yo tegaana n'awalala ogisigawo. Omunaku osobola omusigamu Katonda n'akola muganda osobola omusigamu naye n'emirimu gya Katonda ne gijja gikolebwa nga gw'obuulidde kati gwampuliriza oba otusigamu ttaka oba otusigamu TV osasule TV gwe kyowulira tukole omulimu gwa Katonda oba ebyuma oba ojja otubuuza ebyetaagisa tubigule oba gwe bitugulire ebyo byonna byetaagisa oba osiza ensigo yo naye ng'ekulongooseza mukisa. Olw'omunaana n'egamba nti era Katonda ayinza okwaza ekisa gye muli nga mulina ebimala kitegeeza nti ekubisaamu n'egenda ng'eyongeramu. Olw'ekkumi oyo awa ensigo omusizi n'emmere ey'okulya anaabawanga anaabongerangako ensigo zammwe anaayaza ebibala by'obutuukirivu bwammwe. Lwaki abaloko oluusi tusaba nnyo nga tetutuukirira oba osaba nnyo ng'osiiba kugenderako ensigo. Isaaya 5:8 Abayisirayiri baasiba nga tebagaba mwalinamu n'ebisobyo ebirala naye bw'ova ku lw'omukaaga okweyongerayo abaga nti senga mugaba nandiyanguye mangu okubasemberera. Ensigo esembeza Katonda n'erongoosa emikisa n'ekubisaamu mu byokola ate neeyaza n'ebibala by'obutuukirivu. Kati bw'onootegera ennonozi ne bizinensi asobola okukuwanga etteeka ozikwate ng'etteeka ti buli ssente yo yonna gy'ofuna gigyeko ekimu eky'ekkumi katagabeera magoba. Buli ssente yonna gy'ofuna gyako ensigo eneekola omulimu gw'omulembe guno ogusembayo kubanga gw'ogenda okukola n'omutima gwo tetugenda kujja kukaka naye ate omukisa ogufiirwa. Naye bw'oneetandikako gw'ojja okubuulira n'abalala tiwaliwo enjiri ey'omulembe ogusembayo etubuulidde amazima ti Katonda abanja ebibye era abamu emirimu gyammwe egifu ebigaanye Katonda yabanenya yabavunaana bassebo ne bannyabo. Waliwo ebimu ng'abiresewo n'abakulembeze babanyage bababbe ng'ayagala mutandika okuwa ebimu eby'ekkumi mwabasumulule alyoke akyukire bali kuba yenkola ye bassebo ne bannyabo. Kati mbakubiriza baŋŋambye mbawe etteeka ery'ensigo terivangawo n'ekimu eky'ekkumi naye nga tteeka lya ddembe. Tewulira leero nsize emitwalo 5 leero nsize lugoye leero nsize emmere yo ng'ekulongooseza omukisa ng'ekukubisizaamu mu kyoyagala okukola gubeera mulyango ogukuguliddewo ebyenfuna. Ndowooza kangeze ku nnimiro abamanyi okusiga. Bw'ogenda ne kiro y'akasooli emu empeke y'akasooli emu n'ogisiga bwe kimera kiyinza okuleeta eminwe 3 naye bw'obeeramu ng'oli mugezigezi n'ozaayo omunwe weeyongera naye buli lw'oddayo n'osiga ensigo emu ey'akasooli osigala ofuna eminwe 3. Eri abantu abasiga bwe batyo bw'asiga mu buweereza 1000 taliruvaako bw'asiga 5 taligivaako kitegeeza yo tasobola kweyongerayongera kubanga ensigo gy'asiga ekoma ku eyo. Kati gwe beera mugezigezi Katonda lwakwongera okugaziriza ng'oyongera ng'osiga naye ensigo ŋŋambye tegaana osobola okusiga mu banaku osobola okusiga mu mikwano gyo osobola okusiga mu nze omusumba oba omulala n'obuweereza ekola emirimu gya Katonda. Naye nze gye nsinga okwogerako tandika okuleeta ensigo yo mu buweereza buno busituke bugende mu maaso busobolenga okubayamba okubayigiriza n'okutusumula nga bannayuganda kuba bwe Mukama bw'ayise mulembe guno ogusembayo okumanya ennono entuufu ezinaasumulula abantu gwayita omuti gw'obulamu ogugenda okuwonya amawanga. Si muti temujja gusanga mu Isirayiri, si muti temujja gusanga mu Uganda,
si muti nti mujja kusanga mu Amerika, wabula nkola kati owulya nti ereeta obulamu kitegeeza Kristo, kuba Kristo yawa obulamu. Banaye Mukama bankumire, abampera omukisa, mubeere bulungi.